Lukka Essuula 4. Awo Yesu ng'ajjudde Mwoyo Mutuukirivu n'avaayo ku mugga Yoludaani. Mwoyo Mutuukirivu n'amutwala mu ddungu, n'amalayo ennaku 40 ng'akemebwa Setaani. Mu nnaku ezo teyalyanga n'akatono. Awo ezaggwaako enjala n'emuluma. Setaani n'amugamba nti, "Obanga ddala oli mwana wa Katonda, lagira ejjinja lino lifuuke emmere." Yesu n'addamu nti, "Kyawandiikibwa nti, omuntu taba mulamu na mmere yokka." Awo Setaani n'alinyisa Yesu waggulu, era mu kaseera buseera n'amulaga obwakabaka bwonna obw'oku nsi. N'amugamba nti, "Nja kukuwa obuyinza okufuga amawanga gano gonna, era nkuwe n'ebirungi byonna ebigalimu. Byonna byampeebwa, era gwe njagala gwe mbigabira. Kale nno ggwe, singa ofukamira mu maaso gange n'onsinza, byonna bijja kuba bibyo." Yesu n'amuddamu nti, Kyawandiikibwa nti, osinzanga Mukama Katonda wo era gw'oweerezanga yekka. Awo Setaani n'atwala Yesu e Yerusaalemu, n'amuteeka ku kitikkiro ky'essinzizo. N'amugamba nti, "Obanga ddala oli mwana wa Katonda, sinziira wano, weesule wansi eri, kubanga kyawandiikibwa nti, Katonda aliragira abamalayika be bakuwanirire, era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe, oleme kwekoona ekigere ku jjinja." Yesu n'addamu nti, Kyawandiikibwa nti, tokemanga Mukama Katonda wo. Setaani ng'amaze okukema Yesu mu buli ngeri, n'amuleka okumala ekiseera. Awo Yesu n'addayo mu Ggaliraaya, ng'amaanyi ga Mwoyo Mutuukirivu gali naye. Ettutumu lye ne libuna mu kitundu ekyo kyonna. N'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe, bonna ne bamutendereza. Awo Yesu n'ajja e Nazaaleeti gye yakulira. Ku lunaku lwa Ssabaato n'ayingira mu kkuŋŋaaniro, nga bwe yali amanyidde okukola, n'asituka okusoma ebyawandiikibwa. Ne bamukwasa ekitabo kya Isaaya omulanzi. Bwe yakibikkula, n'atuuka awawandiikiddwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanjawula okutegeeza abaavu amawulire amalungi. Yantuma okutegeeza abasibe nti bajja kuteebwa, ne bamuzibe nti bajja kulaba. Era yantuma okuwonya abanyigirizibwa, n'okulangirira ekiseera kya Mukama eky'okukwatirwamu abantu ekisa. Awo Yesu bwe yabikkako ekitabo, n'akiddiza omuweereza, era n'atuula. Abantu bonna mu kkuŋŋaaniro ne bamusimba amaaso. Awo n'atandika okubagamba nti, Olwaleero kino ekyawandiikibwa kye muwulidde kituukiridde. Bonna ne bamusemba, era ne beewuunya olw'ebigambo ebirungi bye yayogera. Ne bagamba nti, "Ono si ye mutabani wa Yosefu?" Yesu n'abagamba nti, Ddala mujja kundeetera olugero olugamba nti, Omusawo, weewonye, era mujja kuŋŋamba nti, bye wakolera e Kafalunaawumu bye twawulira, bikolere na wano mu kibuga ky'ewammwe. Era n'abagamba nti, Mazima mbagamba nti, tewali mulanzi ayanirizibwa mu kitundu ky'ewaabwe. Naye ge mbagamba ge mazima, ti mu mirembe gy'Eriya waliwo bannamwandu bangi mu Isirayiri. Mu biseera ebyo eggulu lyesiba, enkuba n'etetonnya okumala emyaka 3 n'emyezi 6, enjala n'egwa nnyingi mu nsi yonna. Kyokka Eriya teyatumibwa wadde ew'omu ku bo, wabula yatumibwa wannamwandu e Sarepuuta mu nsi y'e Sidoni. Era mu mirembe gy'Erisa omulanzi waaliwo abagenge bangi mu Isirayiri, kyokka tewaali n'omu ku bo yawonyezebwa, wabula Naamani yekka Omusiriya. Abantu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro bwe baawulira ebyo, ne bajjula obusungu, ne basituka, ne bamuggya mu kibuga nga bamusindiikiriza. Ne bamutwala ku kagulungujjo k'olusozi olwazimbibwako ekibuga kyabwe, balyoke bamukasuke wansi. Kyokka Yesu n'abayitamu wakati, n'agenda. Awo Yesu n'agenda e Kafalunaawumu, ekibuga eky'omu Ggaliraaya. Ku lunaku lwa Ssabaato n'abayigiriza. Ne beewuunya nnyo engeri gye yayigirizaamu. Yayigirizanga nga nannyini buyinza. Mu kkuŋŋaaniro mwalimu omuntu eyaliko omwoyo omubi, n'aleekaana nnyo nti, "Otulanga ki ggwe Yesu Omunnazaaleeti? Ozze okutuzikiriza? Mukumanyi, gwe mutuukirivu wa Katonda." Yesu n'aboggolera omwoyo omubi nti, Sirika mangu, n'omuntu ono muveeko. Omwoyo omubi bwe gwamala okusuula omuntu oyo wakati waabwe, ne gumuvaako nga tegulina kabi konna ke gumukoze. Bonna ne batya, ne beebuuzaganya nti,
ekigambo kye kya ngeri ki? Olaba emyoyo emibi agiragiza maanyi na buyinza ne giva ku bantu. Ettutumu lye ne libuna wonna wonna mu kitundu ekyo. Awo Yesu n'ava mu kkuŋŋaaniro n'ayingira mu nnyumba ya Simooni. Nnyina muka Simooni yali alwadde omusujja mungi. Ne beegayirira Yesu amuwonye. Yesu n'agenda n'ayimirira awali omulwadde, n'alagira omusujja ne guwona. Amangu ago abadde omulwadde n'ayimuka, n'atandika okubaweereza. Enjuba ng'egudde, bonna abaalina abalwadde ab'endwadde eza buli ngeri ne babaleeta awali Yesu. N'akwata ku buli mulwadde n'amuwonya. Emyoyo emibi nagyo ne giva ku bantu bangi nga gireekaana nti, Gwe Mwana wa Katonda. Yesu n'agiboggolera, n'atagikkiriza kwogera, kubanga gyali gimumanyi nti ye Kristo. Obudde bwe bwakya, Yesu n'alaga mu kifo ekitaliimu bantu. Abantu bangi ne bamunoonya okutuusa lwe baamulaba, era ne bagezaako okumuziyiza aleme okubavaako. Kyokka ye n'abagamba nti, Ebibuga ebirala nabyo nteekwa okubitegeeza amawulire amalungi agafa ku bwakabaka bwa Katonda, kubanga natumibwa lwa nsonga eyo. Awo n'ategeeza abantu ekigambo kya Katonda mu makuŋŋaaniro g'omu Buyudaaya.